kakati bw'abeera nga Kenzo yawoowa Rehema kyali muka Kenzo eya Hamza Sebunya bifu bagira babiyimiriza bamala okuteeseganya Kenzo ne mukyala we bamala okubeera nga batuuka ku nzikiriziganya omukyalo omusiraamu oba wa sharia ayawukana atya ne bbaawe. It is the final channel Zanel alongside SPV Graphics. Twabagamba story ene ya Kenzo tujja gigoberera paka ku nkomerero. Kati ebiriwo embaga ya Rema erina okubanga tegenda kubaawo mu nnaku z'omwezi ze baayogera olw'ensonga waliwo ebiyingiddewo ebyeddiini ate nga kizibu okugattibwa mu ddiini ng'ate olwedde waliwo omukago gwe wakola n'omuntu. Kino no kijjidde oluvannyuma lwa Kenzo okuvaayo n'agamba yawoowa Rema, kitegeeza aba yamuwasanga mukyala we. Bino byabadde bamuvuma nti kawundo kakubye eddinisa yasikambula ku kutu. Sheikh Muzaata ebigambo agenda abirya mpola mpola tanneetonda naye kyemmanyi gye kinaggwera ajja kuba yeetonze. Twasinkanyeko omukulu Sheikh Gugwa. Sheikh Gugwa ono mujjukire yatula mu mmotoka ya pulezidenti n'agamba eno ejja nayo ku nsi. Yano navuunula ebigambo okusinziira ku sharia era n'asaba omukolo guyimirizibwe pakanga ensonga wakati wa Rema ne Kenzo basosoze emaliranga ababadde abafumbo ate Rema omulemu emyezi awe 3 alabe n'olubuto luno bagamba lulwe bakakaserwa Rahamuza lwa Kenzo then awe embaga eryoke egende mu maaso. Katwewulire ku Sheikh Gugwa nga nnyonnyola ensonga ze. Okusooka kwa byonna ffenna tubadde tumanyi nti Rehema si muka Kenzo naye okusinziira ku bujulizi bwe twafunye bwe twawulidde omwami yagambye nti yawoowa Rehema era ku butambi kwali n'agamba n'okugamba nti bwe mba muwakana mubuze Rehema yennyini akakase nga saamuwoowa nange emabegaka walwa butambi bwafuluma nga ali ku akiika y'omwana we yalaga nti amuwooye. Kakati bw'abeera nga Kenzo yawoowa Rehema kyali muka Kenzo eya Hamza Sebunya bifu bagira babiyimiriza bamala okuteeseganya Kenzo ne mukyala we bamala okubeera nga batuuka ku nzikiriziganya omukyalo omusiraamu oba wa sharia ayawukana atya ne bbaawe. Ebufumbo buba bufu abalungi abatulaba ngera mutuuliriza sharia ekkiriza musajja kuwasa mukazi we. Kyenjagala okusooka okutereeza kusoleza kwa byonna nti nno mmwe bayimaamu baba maseeka abagenda okuwoowa abantu musooke mwetegereze naddala abakazi abakozeeko oba abafumbiddwako. Kakati oyo wali okimanyi mwali mukimanyi Rehema mukyala waani wa Kenzo oba yafumbirwako oyina kusooka nga tonnaba kuwoowa kwetegereza nti owange ono abadde muka musajja ngenda kuwoowa byempoowa bitu omukyala bw'abanga bamaze okumuwoowa kiri haramu omulala okumuwoowa olaba n'okwogereza ng'oyogereza bwogereza mukazi oyagala muwasa tonaba muwa mahane na kiki nabbi agamba nti yakolimirwa omuntu ayogereza okwogereza kwa munne. Kakati bwe tuba tutegedde bino ebya Kenzo bulijjo ffe tumanyi nti yawalula buwaluzi Rehema n'amutwala nga si muwoowe naye bw'abanga yamuwoowa Kenzo nga bw'agamba ng'obujulizi bwe buvuddeyo yayita bayimaamu weebali abazadde ku sayidi ya Rehema weebali bajja basindika omubaka mu butuufu olwaleero Rehema akyali muka Kenzo emirundi 10 mpaka ebintu bino wammanga nga bimaze okubeera nga bikolebwa. Ku bannabbi atugamba nti abgadul halali ila Allahi at-talaq. Kenzo alina okubeera ng'ata Rehema bwamuta alina okutuula 3 shuhur emyezi 3 ng'ali mu nnyumba yaani ya Kenzo basobole okwetegereza nti abange Kenzo mu lubuto lwa Rehema temuli mwana. Bwe mubaamu omwana Kenzo yalina okulabirira ki omwana oyo bw'amala okuzaalibwa n'afuluma n'akola ki n'agenda. Kyesirowooza nti Kenzo yakikola eri Rehema teyamuta akyali mukyala we. Ekyokubiri omukyala bw'oba otamiddwa omusajja nga takulabirira asimanya akolesaawo emyezi 6 tomala gagenda n'opaala kwefumbiza olina bbaawo. Qur'ani egamba nti oleeta hakama min ahlihi wa hakama min ahliha oleeta abajulizi oba abalamuzi okuva ku sayidi y'omwami abanivudde wa Kenzo n'oleeta ne ku sayidi y'omukyala abanivudde wa Rehema ne batuula mu nsonga ezo. Kenzo bw'agamba nti sijja kukyusawo mu nsonga za mukazi aba waddembe ne idda takola ki ne idda tagituula eyekhulu idda tagituula agenda. Kakati bwe bibeera nga ebyo byonna tebyaliwo Kenzo tannata mukazi era abalidde ebintu bya Sebunya mubizzeeyo mangu nga Kenzo tannabatwala mu kkomera. Rehema yali alina okgenda ku Uganda Muslim Supreme Council oba ekibuli abuuza abasharia baluwa basobole omulambulirira ensonga ezo
zisobole okubeera nga obufumbo bubeerawo bulungi, naye tewali kuwoowa ku kuwoowa kwa mulala. Akati bw'aba ali lubuto ayina okubeera mu nnyumba ya Kenzo mpaka lwazaala, kubanga shariya egamba nti alwaladu lilfirashi, nti omwana abeera wa musajja wa mu nnyumba wa nannyini buliri. Alwaladu lilfirashi, omwana ali mu lubuto lw'omukyala abeera wa nannyini buliri. Naye omwami bw'amala okukakasa nti omwana oyo si wange, awo ate waliwo emitendera, kubanga waba yayenda waliwo emitendera egiyira okuyitibwamu awo. Omuntu ayenza okumukuteekako haddi, waliwo emisoso mingi, naye emisoso egyo bwe giba gituukiridde nga Kenzo agambye omwana si wange, abajulizi ne bajja nga bagamba nti gundi wayenda, ne Rehema yennyini n'akakasa nti omwana ono gwe nnina si wa Kenzo, wa muntu mulala, tukukuba amayinja ag'obwenzi mpaka lwofa. Bwe kuba kusaasira beekolimira, Kenzo n'akolimira Rehema, ne Rehema n'akolimira ani? N'akolimira Kenzo. Bwe tuba tugenze mu mateeka ag'obwenzi, omuntu omufumbo shariya egamba tukurajama, tukuba amayinja mpaka lwofa. Aidini tekkiriza. Olaba ogamba omuntu nti genda olye ennyoko, tekikkirizibwa, naye ate ogamba nti genda weebake n'ennyoko. Ekyo Allahu alam. Kyaba akola kimu, akole mangu nga yakawulira kutuba eno, agenda akole hulu, yeyambulula ani? Yeyambulule Kenzo, amuddiza amahalege bataŋŋane, oba kwegayirira Kenzo agambe Rehema nti nkutadde, Rehema nkutadde emirundi emeka? Emirundi 3. Rehema agende afumbirwe omusajja we mu bufumbo bwe bw'ayagala. Sheikh Guga mumuwulidde, nze nabagamba ebintu bino simanyi. Mujja kujjukira nti no buvidiyo buvuddengayo bungi nga bulaga abantu bano bawukanye tetubikakasa, yakyadde yatodde nnika. Kati twebuuza abantu abalya, mpozi Rema talina babe, Rema kanalako kambaata kalyawo kokka, kuba mbadde ngenda gamba kati maama kale oba omukuza wa Rema ali ludda wa mu kino, yabadde alya ebintu ng'alya ebintu bya mirundi ng'ebiri oba 3. Nze nno ndowooza wabeerawo obubbi, Uganda Muslim Supreme Council eyingirewo ensonga zino ziggwe. Kati wano wekituuse mu butuufu kiba kizibu Kenzo okweddiza Rema, tekikyasoboka. Nze mukulaba okwange okusinziira bwe mmanyi Kenzo, wadde Kenzo mu vidiyo zino avaayo n'agamba mukwano gwange Rema, munnaye woba obaddeko sita tosobola kulya kintu kigaayemu ne bakuddiza. Kati ndowooza Hamza nga wewalaze nti amajja weegali, sooka osasule Kenzo amahale, omusasulire buli byonna bireme genda mu kooti na biki embaga bagikirize ebeewo. N'ekyo nakyo kigwe. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. We out.